channel yaffe ya YouTube eyitibwa Kyayiti. Olunaku olwaleero katwogere ku bakyala ababulwa appetite oba obwagazi, ababulwa obwagazi ng'oli mukyala oli awo toyina bwagazi, kwegamba omusajja n'owakwatira atya nga tokyayima, ng'ebyokuyima wabivaako, ng'ovudde ne ku ekyo nga n'obeera oyimye ddakiika emu nga bakutandikako batyo okutandika okuzina, obwagazi ne buggwaawo ne bikutama, n'owulira nga bikutamye, n'owulira nga tokyabyagala, ne mutandika kuyomba na musajjawo olw'ensonga nti otandise okuwulira nga byakuzina tebikyakunyumira, owulira tebikunyumiramu wadde n'omulundi n'ogumu, nga kwegamba byakutamaatama, nga kwegamba otuusa mukolo kusanyula musajjawo naye nga toyina bwagazi, toyina appetite, tokyayima, amazzi gaakubula, nga buli kimu kyakubula, oli awo kwegamba nawe teweetegeera. Kati ebiseera ebisinga ebikyasinze okuleeta ebintu ebyo bye njogeddeko, kuyima, kuleeta mazzi, kukola ki, naddala mu abakyala. Ekisooka, omwami we alina okubeera omuyonjo. Ebiseera ebisinga obukyafu bugoba obwagazi bw'abakyala. Omusajja bw'obeera omukyafu eri mukyala wo, abula obwagazi oba ne bugenda ne bumuvaako olw'ensonga nti obwongo bw'omukyala bwekengera mangu. Ejjasa osobola omukonako bukoonyo, tugeze ng'oba oli mukyafu oba olina olusu lw'owunya, ye weekanga bw'ati, omubiri gwe ne gwekanga, buli kimu kikyankalana, buli kimu kibula, abulwa amazzi, obwagazi bugenda, gamba n'asigala ng'ali awo. Kati bwakikolera ebbanga eppanvu nanga anaaba ng'ayita mu mbeera bw'etyo, oluvannyuma akola ki? Sisitimu enoonekera ddala, n'aba nga takyalina bwagazi. Ekintu ekyokubiri, abasajja abanywa omwenge. Abasajja abanywa omwenge nga mukazi wo tagunywa, fuba nnyo okulaba ng'omwenge gw'onywa tegujja kuwunyira mukyala wo mu buliri, kuba ebiseera ebisinga omwenge oguwunya bubi wamu n'essigala. Ebintu ebyo bibiri, omwenge n'essigala, bibi nnyo okubinywa ate n'ojja n'oweebaka ne mukyala wo mu buliri, ate n'oyagala omukole ki? Mwezine. Ebiseera ebisinga mukyala wo agenda kubulwa amazzi, agenda kubulwa obwagazi, bijja mmutama olw'ensonga nti ekisu ekinaaba kikuvaamu mu kamwa kijja kuba tekimusanyula, nga kimuyisa bubi nnyo nnyo nnyo, n'olwekyo ajja kubulwa buli kimu ekisobola omuyamba musobole okunyumirwa, bijja mmubula olw'ensonga ekisu ekyo ky'oba ekikuvaamu tekiba kirungi. Kuba omuntu anywedde omwenge, naddala omwenge nga muyitirivu, n'otuuyana butuuyanyi, obeera owunya mwenge, entuuyo ezo ziba ziwunya mwenge, kye kimu n'essigala. Kati n'olwekyo gwe omwami olina ofuba okulaba ng'omwenge ogukendeeza, bw'oba ogunywedde nga tonnatuuka waka, yiiyo engeri gy'ogwemalako gulube nga tegukuwunyako, mutuuke okwebaka ng'omwenge tegukyakuwunyako. Awo n'olwekyo ebikwatagana n'ensonga z'okwezina, mukyala wo ajja kuba bulungi nga oterezezza ekigambo ky'okunywa omwenge. Ekintu ekirala, abasajja temumanyi kukwatirira bakazi bammwe. Omukyala mukwatire mu nkwatira entuufu, topapa. Ki ekikupapya ng'omukyala wuwo oli naye mu buliri? Lwaki oyagala okupapa ddakiika emu n'oyingira? Omukyala sooka omunoonye mpola mpola nga topapa, muwe tayimu, weeteeketeeke, kuba ono aba wuwo. Abasajja mulekerawo okupapira abakazi bammwe. Mukyala wo abeera wuwo, tomupapira.
muwe time sooka omunoonye. Kuba obuzibu bwe mulina abasajja gwe musajja w'omala oba omanyi kiwedde ng'olobba mukyala wo nga ye omwesonyiwa n'otamanya nti ne mukyala wo ekyo ky'okoze naye aba akinyumirwa, naye amale oba anyumirwe akazannyako ke mubeera muliko. Naye abasajja gwe kasita omala ebyo ebirala tebikwatako. Mukazi oba tamaze oba akoze atya toyagala kumanya. Kati n'olwekyo abasajja mukyuseemu, bakazi fuba nnyo okulaba nti mukyala wo omukola ebyo ebigenda omunyumira, aleme kwenda, aleme kunoonya basajja bamanyi kuzina. Bakazi bammwe babazina olw'ensonga mmwe temumanyi kuzina. Mufukula bufukuzi omukyala muzine mu nzina entuufu egenda omubeeza ewaka. N'oba tolina ssente ajja kubeerawo ng'agamba omwami wange kasita akola ki, andaga omukwano.